Yes, okay, yes, right, tugenda maaso. Atwenete Kyotera Film Productions bakutusizaako efirimu yaabwe ey'omulembe era nga tuno tugenda kuba tujjira babulambalamba mu bitundu ebyenjawulo. Evudde no bannaffe aba Duncan Digital Studios nate nga bulijjo abasangibwa Ekyotera butereevu Uganda. Tutandika butandisa tukwanjulira Duncan Kataala ng'ate naye y'omu ku bazannyi ba firimu eno etandika. Sagala akunyumiriza bunyumiriza ate nate. Tutandika butandisa tugenda maaso. Ronald Omusiru azini Ronnie entandiko egenda maaso tulina kulika ndio subwa ntandiko akifananye batugamba nikyo muhendo enjo ng'akwereza nga jjajja entandika butandisa egenda maaso ate nate bagamba ni Mwesije Alex Kusikurene ntandiko wa firimu egenda maaso mbulambalamba teno netandika emanyikiddwa nga kyakudduse Duncan Kataala ye yagitendeka ye producer waayo entandiko egenda maaso entandiko wa firimu egenda maaso wano wetufundikiririra nga bannaffe bagenda maaso n'okukebera bakoma ku kukebera okutegeera nyindo okubalagalwa okusiyirirwa okusoberwa ntandikwa ya firimu pati tujjo tutandise era nga tugenda maaso twagala tubenga tumenya oludaja bigona ne firimu yaffe eno nagambye evuddemu Emis Productions natenga bulijjo tutandika butandisi mpolampola saagala bakunyumirize bunyumiriza embeera bwetu bwe yatabuka abaali bagenda mu katale okutala tebasobolanga balaba eminyonyi gitandise okuva gye batategeera n'emiwundo okuyiika buli wamu wonna ng'embeera eriwo yakyekango kyereere ono n'amanya nti eyabaalula esiridde emiwunyo gimewunyaka etabbu eyingidde tugenda maaso batandika mbiri mbiranye Katonda watu abaana bano bansisi yamanya yenga musajja mukulu ky'abaana baali bamukutta wakyamu abaana baali bamukutta awaluma era abaana baali batankudde ebitatankuukika bakwata awazibu ne bajja bakwata awatakwatika ne nakyalo ono gye yali mu nsiko eno mu mwandwa ze yalaba ng'ensi efuukuuse ekintu kye baali baggalira okubeera eyo olubeerera kirabika kyali kizuukuse akabonero k'obuwundu kaali kanene nnyo okulaga nti emitawaana gikomyewo yayeebuuza ki ekyokukola embeera ng'erabika etabuse ono kwe kutunula mpwanga ly'okumubuuza ki ekigenda maaso Katonda wange jjajja omuntu agenda kukola atya buli omu yali yeebuuza kiddako ate omusambwa nga gunaatuga ne wodduka ekyalo gy'oddukidde gukukima mpulira ntidde n'okutya ono yawuliranga muye muli atandise okkankana tugenda maaso n'amugamba ojjukira mutowo gwe wajja naye nga mulwadde ng'ayebaayeba nga mulowooza nti aliko eddogo siryali ddogo ekituufu omusambwa guli gwe gwali gumunyoola kubanga bwe gutwe gwali gulekanga obubonero bw'obulwadde ava ku kimuto wange yagutanku kati yasooka ne yeebuuza mutowo mukwata omusambwa yali yagukola ki guli gwali gugenda gunywa buli muntu era ng'agamba edda ennyo ku kyalo kuno engeri omusambwa guno gye gwajjako byava ku muntu eyajja ku kyalo kuno eyali omugenyi manyi bagamba omugenyi afuuka omugeyi myaka 18 emabega sajja yakwata ekkubo najja kuno ng'anoonya wa waayinza okulabika nti awummulira ne famire yajja n'omukyala n'omwana omuto kaakati oba kiki ekyali kyabajja ku kyalo gye baava naye nga n'okuwummula oli tamukkiriza yamugaatogeza n'owummula bambi baali batambudde olugendo luwanvu ate ng'omukyala ono yali alina omuto naye ng'enjala yali emuli bubi sajja yakwata mu kikapu yalinamu ebintu bingi birabika ng'engoye n'embuga enkuŋŋaanye kati ova ku mwana okumuwa sweet pepisi anuune kabagiyo katandiko katereka nga souvenir oba ekirabo ekyokulabijjukirirako kwata kati ate bo ne bakwata bagi yemu ne bagigabana omwana gwerumenyuka ali bagi yenamba ogwo we guba mukwano guba gukugabanya mu kabu
naye enjala egabanya mu kabu naye beeyiseewo. Ssebo n'omukwano gufaanaganako n'enjala kuba enjala ekugabanya mu kabu. Kakati mu kutambula balina erudda we baatuukira. Tugenda maaso. Ono yamugamba wasobole okuba nga wabeerawo okwegendereza. Firimu egenda maaso. Kakati baatuukira wa? Baatuukira ew'omwami Kawuuta taata wa Kagege. Ebiseera ebyo nga bw'omanyi abafumbo. Laba baba kyagenda maaso mu byenku. Kati waliwo eyayita abeeno. Ono kwe kusaayo amaaso asobole okwetegereza. Munnange Ssebo tukulamusizza. Muliyo mutya? Nga mugamba embeera yaffe gye tuli musi eri awo ennungi. Tunoonya kalimu. Wabula tunoonya omulimu ogw'okukola. Tuvudde wala nnyo ffe bwe mulaba ensi etukubye. Nkweni bwe bakubye ne bakanyuga wano. Mukama wange yagamba emirimu gyandibaddewo ne tetukozesa bantu balina famire. Yamugasi tulina mpisa mbi. Era munne ojja sobola okulekani otukwasaga. Tulina buzibu. Wonna wootuwadde okusula tujja ssulawo. Kasita tukola ne tufuna ekyokulya. Yamugamba mwana gwe mulina oyo bambi wuuyo situmanyi. Oba amatama kabonero ka mululu oba kabonero ka bulwadde munoonyayo mu bujjanjabira. Kati bamwegayirira nnyo. Tekijja kubaamu engeri gye taataganya. N'agenda maaso n'agamba ekiba bwe kityo. Katulabe. Nze ngenda kulaba engeri gye mbayambamu. Atandika gwe baakaleeta kijja kukola. Atandise kukwata bijanjalo by'abandi. Buno obulaba. Nga mulengera. Kale muzeeyi ono yalina ente ze wano. N'agamba ente zange ezo kye neetaako ekulabika zirabirirwa bulungi nnyo. Kwendi ente zijja kulabirirwa. Okimanyi endabirira yaayo. N'agamba nti kandowooze mumanyi engeri y'okulabiriramu ente ezo. Jumba wanjisi boss. Jangu nkulage. Nga mugayitawo nkulaga ebirala. Sajja mukulu yalina ente ze. Olina ozitemera ebisasiro ebi. Olina ozitemera ebyokulya. Ndikusula muno. Kani nga mugamba ndowooza tofune buzibu kusula na mbuzi. Nnyo. Walungi. 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 Saidi eri waliyo embuzi ekibanyi waggulu basogozi bamabidde. Kale babalaga wawe bagenda okubanga basula. Era nabo kye baakola abantu abo baayagalawo. Kaze etandise. Omusajja yagambye ayagala ebikata ekitono ng'empulukuku naye nga biwanvu ng'ekiswa. Firimu egenda maaso njagala olabe. Kikata. Jangu tulawo baba bajja kukola oba bajja kutu bajja. Balimi. Laba oli alimanga mashini. Waliwo alimanga tulakita. Kati awaliwo abalemadde okulima bamanya ndi bafunye abalimi. Bakulima wano bajja kutereezaawo. Kaakano yabeebaza n'amanya nti buli kimu ekibadde kimulemesa okukola. Bano batema ebikata. Muwe enkumbi empya atandika okulima. Kale n'akaseera kagenda keetooloola. Musajja mukulu nga yafuna omukozi ono. Jjukira bye batunnyonnyola bino bye batunyumiza. Omukyalo oli omulogo yabinyumya. Obuzibu okujja ku kyalo kuno buvaawa. Agabuva ku musajja yajja okupakasa. Kati ebbanga bwe lyayeetooloola omupakasi yakubwa ekimbe nga buli wakolola abiguka munda sebaana. Kabuya atokota. Mwami kiki? Baali basula jjukira mu kiyungu. Baali basula mu kiyungu. Mirimu gy'ekifuba gino giba mizibu nnyo. Oyagala tusoda nga amazzi ge galiwo. Nywa ku gano eyajja okupakasa obanga atalina right ku makerenda. Kale nno mazzi amuwagavu. Omukwano takoneta ddagala. Genda okwetegereza. Kati ebiseera ebyo obwana buno bwali bukyali buto. Tulengera musajja mukulu ono Kataala. Kati omugagga akonkona ayagala kumanya abakozi leero basi bagende kulima. Ekyo nakyo akitegeere.
kike kigenda maaso yabakonkonanga omukozi yalwadde embeera mbi oli otya oba ekiki ina wendi afudde mpulira mbabuukirirwa oluba lweno lunzitowa oli abulungi ninga eyagaayiza kamyu kodolera mu bano naye kolola ng'otunudde eri kolola otunudde wa wekakompola kirwadde kyaddala kirwadde kimuli bubi ate ebirwadde byedda bwe bityo ebyattanga abantu anti buli wakolola nga bamuyengera ebbombo akaana ko tekamanyi nti gyawunye taata ekirwadde kimuleeze ali mu kye bayita enkaka munange ekiriwo mbadde nina byenjagala onnyambe 2 soko tuwemu katono akadde malikogerako no kati kye yakola ng'asooka agamba bali bafulume omukyala ng'amugobawo asobole okwogera n'ono bantu bedda bwe baalinga balama baagobangawo abantu tetujja kusukako awo badde vamba naffe abakyotera film production mwena abayawagira bina Uganda tubaagala nnyo kyomuhendo Angel onono ng'akwereza nga jjajja Ronaldo Musiru wamu ne mwana mulenzi ono Duncan Katala evudde mu kyotera film production tulabagane akuume